Kulimba kitimbo olina lenzi. Sajja kitimbo. Yes, obadde ku Yugi Update TV nga kusinza obanga otuwuliriza obale nnyo kwekumira ku mayingo gano gwagala otulinga kukkirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko ojja kubanga osobola bulungi nnyo otwekumirako ddala bulungi nnyo. Byebyo ebimu ku nsonga lwaki abatuuze b'omu ggwanga abawangaalira mu diaspora eri mu Canada bagenda maaso n'okwekalakaasa dictator Yoweri Kaguta Museveni asobole okuba nga alolizinga Dr. Kizza Besigye olw'ensonga n'embeera yennyini gy'alimu si nnungi wadde n'akamu n'akeddagala era omulaba nti bamuleetedde mu ka wheelchair ng'agenda mu maaso n'okutwalibwa mu civilian court wali eri Nakawa. Jjukira nti nno oluvannyuma lwa Supreme Court okulaga amaanyi Martial Court oba military court okulaba nga teddamu kukozesa ba civilian mu kooti yaazo. Kati Dr. Kizza Besigye akyajingibwa omusango gwa treason saako ne munne Lutale era gwe musango gwe bali mu kuwera ennemba nago okuva mu mwaka guli omukadde babakwatira mu kibuga e Nairobi, Kenya nga kigambibwa nti yakwatibwa n'ebika n'emmundu 2 eb'ekika kya pisto ne bamugulako ogw'obutujju ogw'abateralisiti gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Era paka kati Dr. Kizza Besigye akyagenda maaso n'okuwera ennemba n'omusango guno newankubadde embeera ye si nnungi naye ate kimuganyiza kujja mu kooti asobole okuba nga agenda maaso n'okuwozesebwa wali eri Nakawa. Ku luno kooti emuwozesa ya civilian court eri Nakawa ng'omukwano gwange ali yampuliriza naye embeera si nnungi nnyo eri muganda waffe Dr. Kizza Besigye. Twongera okumusabira naye nga nkwagala nnyo yonna gy'osinza obanga otuwuliriza webale kwekumira ku Yugi Update TV. Mweraba.